Gwolegero oyo ye Honorable Dr. Fred Mukasambide. Simanyi lwaki minister kindi mu bwongo. Oli awo. Olabika okinjagaliza. Olabika. Yine yati watuuka dda. Totuukanga kuba minister wa ggwanga. Siri. Muno watuuka dda. Oyo gwolaba ye Honorable Dr. Fred Mukasambide. Gwe tulina olunaku olwale Dr. tukwaniriza onsanze nnyomba. Amina. Simanyi oba obadde ompuliriza ng'ojja. Bw'obadde tompuliriza. Soko kimpemba. Onsanze nnyomba nga neebuuza eggwanga lidda wa? Eggwanga ligenda wa? Olunaku wiiki ewedde ndowooza lwali lunaku oba lwakuna oba lwakusatu, one of those days last week. Minister David Bahati yayimirira ku floor ya Parliament n'akakasa eggwanga nga gavumenti ya Uganda bwewuliriza okukaaba n'okulaajana kw'abannansi ku bikwekweto bibadde ekola ba trade order across the country. Taka tuyimiriza until further notice nga twebuuze tulabe bute usobola okuba nga tukola ekintu kino. Nitugamba okay. Nisugala nga twebuuza kati who is going to compensate bannansi ku bintu ebyonooneddwa. Ng'ekyo teri akyogera kutuga kale. Tuga tukirizibwa kati okudda nti mukyamenya. Kateri akyogerako. Olwaleero another minister Rafael Magezi avuddeyo ebyamunne bwe batula mu cabinet n'abiwaka amazzi agambye binedda efe bikweko tebikyagenda mu maaso era bijjagenda maaso mpaka now tutwale kituleke ki baminister tebakyawuliziganya cabinet tebatula ne boogera nga tebannavaayo kwogerako eri abantu kati era muganda wange kungu ekisooka nkulamusizza ndi musanyufu nkusanze oli mulamu oli mu high spirit si nnyo abatembeyi toyagala babakwateko no pavement bazireke no not even that my problem eri ku contradicting statements lack of cohesion mu cabinet tutwale kinga wanayinchi kati jukira betwali wano era n'abatuuliza mwatuulira twali commendinga nti kati gavumenti bw'eba etandika waliwo ekintu kye yeetaaga okukola ekintu kyeyina okusetting up performance assessment and innovation unit. Nze nina okukkiriza nti nga tonaleeta programu efaanana bweti katono nnyo minisita Kabuye Kyofa togabye minisita janku record woba osobola nkubira awandise wano obubaka nkubira nkuteeke ku mpewo kubanga governors were directly ku trade order ali ku X wano angambye Adam Kungu ensonga ya Honorable David Bahati yali ya kankole mpomye. So kakati another minister now comes in the picture. Kakati gwe kyoyina omanya programu ng'eyo egenda okutuuka eteeka okubanga yabadde enoonyerezeddwako ng'esaliddwako kati kye twetaaga oba ojjukira agasajja aga-America go bwe gaateekawo doogi nga gakayingira Department of Government Efficiency naggagono gye lyaddukanya Elon Musk kakati wano performance assessment and innovation unit yeeba eyina okukola ku cohesion. Minisita bw'ayimuka n'ayimiriza ekiragiro kubanga premises mwe baaleetera kiri oyina okubanga muwayitidde okugyawo kino oba kitegeera kiri engeri gye kyajja gye osobola okukijjawo kubanga osobola n'okuleeta gavumenti ogiwaabira kati mu kabanga we yayimirizizza paka wano we bakizizzaawo omanyi nti wayinza okubaawo emisango egitakka wansi wa 20 against the Attorney General. Wagwe toyimiriza buyimiriza yayimiriza buyimiriza anti kati bw'oyimiriza obanga agamba tubadde tukikola mu bukyamu eyo sebo admission of guilt of liability nti waliwo kye twakoze mu ngeri nga tulina kye tutannalaba awo wali ssente okukamala obumazi ffe balooya awo buli kiraya nti ajja njagala okutegeeza omuntu nze nina omusango gw'empozaawo era nango gusesa bantu bangi nnyo olumosi kyalo kiramba kyali kyakaze ekkubo mu ttaka ly'omuntu okumala emyaka nno gisukka ne mu 2 kati bo bambi bwe bakaze ekkubo balowooza
kati eyo access road oli bwajja naggalawo kati nga bakaya nabagenda bagala mukuwoza mukubeeri okkubo abantu abo bwebatunuulira buli omu ayina ekyapa teriyo kyapa kya ttaka kitaliiko kkubo gw'omubuuza nti ekikyo kisoma lino nti ekyokubiri right to private property eri mu ssemateeka wa Uganda nti yo tewali alina kutataganya ng'ogikozesa gw'olowooza eyo right ono nannyini ttaka lino tagirina gwe mwokola ekkubo lyo ekyokusatu tewaliwo mitendera mu mateeka ga Uganda mwoyita to declare private property public land for access purposes timwegali wagagoberera nti nedda nayitangawo nendikaza yerikazanga lyante so nolwekyo bannayuganda tuyina ebintu nga tumanyidde obikola kati netutandika n'okulowooza nti byaffe omusajja bw'ayikwata ekibbo ky'ebijanjalo n'akikwatira mu maaso g'edduuka lyo okumala emyaka 3 okumujja waawo alabirira ng'omugoba wuwe so mu kino muganda waffe Honorable Minister Bahati ogugumumeze yakikola kululwe ajanyonyole wasn't it a collective responsibility anyonyole mu parliament y'eggwanga Honorable Mbide anyonyole kubanga omusajja omukulu okusetuka ng'olina obuyinza obwakuweebwa n'ogamba nti kakati tukijjeewo ate gwe kennyini gwe wandikomyewo bwebanga cabinet yatudde n'ekikibuuzo bukyandibadde gwe okomawo naye kati kino yayabise era onali mukyofa bw'abazza omubuuza ali wano atubulire bakuba simanyi omusajja yayabise oba yeetuma Honorable Kyofa nkubiraako bw'oba nkuteeka wano ku simu onyonyola abantu kubanga agambye bye yayogedde yabadde nkola ya nkole mpoomye kyeki ekyo andi kakati kugamba okwagala okwerungiya amawanga agasinga gonna kino kye tukola gakikola Nigeria yakikola Thailand yakikola 2014 Zimbabwe yakikola Zambia nekikola kankubulire muganda wange kungu tewaliwo ggwanga liyinza kulaakulana ng'oyina edduuka ku Kungu Towers mulimu gwe wapangisa atunda ebinyeebwa kati ate nga waliwo n'abitunda ng'ayitawo obuyisi mu maaso gaalyo yo oli n'asasula license ono talina gwawa ati kisoboka abantu tulina okuzoninga trade nitumanya nti kakati bw'oba oyagala edda byabangawo abantu balowooza nti byajja buzi bw'oba oyagala ebirime genda Nakasero balowooza byekola bwekozi bw'oba oyagala sipande enkadde n'empya genda mu Kisekka ebyo ebintu byabangawo yabanga zoning mu kaseera ake yali ento etali nnyo nkulaakulanye kati twagala kati muganda waffe Kyofa akulaakulanye ekibuga nga kkiriziddwa buli muntu okutegera wanaamusanga ng'alina byatunda so n'olwekyo Mwami Bahati ekyo kyeyakoze kyalaze ndi gavumenti yabadde erina bye yakoze mu bukyamu kati emisango girinnye yeyongedde kakati otwala kati ate bakimenyewo ekidirective naye eri ku fayiro omusajja eyawaabye edda ku eri ku fayiro kati gavumenti okumukulosekiza miningira ku directives ebbiri afulwa omuvulumira agatusettolinga kino kiraga kikuba minisita bekino ne cabinet gye tulina ekirungi eweddeko does cohesion still hold eweddeko kakati anti kati obuzibu obuliwo omanyi campaign ziba za mirundi ng'ebiri kakati waliwo campaign eno ey'okulondebwa ogende mu parliament eyo yo olina okwetega weetega abalonzi n'ogenda wasanga waliwo ayasa enku waliwo akola ki oba waki oba kitegeera kakati eyo bweggwa kati waliwo n'eno ey'obwa minisita kati oddeko abaddeko katono nnyo program kigambo ku kigambo ne Honorable Dr. Fred Mukasa Dr. sikulabanga kungofenseko nga bufudde enseko olunaku olwaleero omanye ebintu biringa bibiri ekisooka muganda wange Kyofa mwagala nnyo ng'omuntu is a good person he's a very good man and his people are very excited to have him as their representative Nakaseke Central yasibye ekisenge era kakati era sebu omukulembeze w'eggwanga ffe ku lisiti era tumulinda addemu abeereko tutambuze emirimu gyaffe takoze bubi n'akamu abikoze kati olaba era kye tubadde tugamba wano
mukulu Bahati awunduza yafunye obuzibu kuba yava eri ku kyalo adduse Misinde agenza awo tiketi bagimugjeeko tiketi bagimuggyako abagamba nti banzibye nze maanyi g'abantu agatuddeko abantu balemeddwa omujja ku ttaka akati azze kati mistake zakoledde wano yeetaaga omusabira ennyo naye ebintu bwe bityo bibeera so n'olwekyo eyo yakoze ensobi era gavumenti ngisuubira tugisabire nnyo ereme kufuna misango mingi gibeere nga gyayingidde wakati awo naye nga abantu balina ogiwaabira abantu balina okuwaaba kati ako kokka kalikonda kagenda kubaweesa essente naye abantu okukugamba abantu njagala musome ekigambo kye bayita layisensi oba ebbeya layisensi. Bbeya layisensi ye muntu ajja n'ateeka ekintu ku lujjalo katugeza ayinza okuteekawo akayumba ke MTN naye n'otamugaana kati obwo obuyinza bw'aba afunye olwo olukusa lw'aba afunye lwe bayita bbeya layisensi. It is just bbeya tokinyeze tokifuddeeko kati oyo bbeya layisensi abeera n'ekintu mu mateeka nti you can remove that bear license at any point in time. Oyinza n'omugyawo saa mukaago gw'ekiro oyo ayawuka ku muntu eyakoze liizi owa liizi ye ayinza kuvaawo ng'eweddeko ebbanga lyayo obanga alina taamuzi gyakutudde oba kitegeera naye ono bear license talina taamu n'emu. So abantu baffe kye balina okumanya nti ebbanga lyonna abakulembeze be muzze mulonda si buli kimu nti kya gavumenti be muzze mulonda babadde bavunaanyizibwa okubateekerateekera embeera ejja mu maaso. Omanyi bannakampala tuyina ekirowoozo ate kituleeteddwa bano bannabyabufuzi be tuzze tulonda twatuuka n'okulowooza nti be tulonda bo tebalina mugaso era bo nti omugaso gwabwe kujjako oli ali kuba pulezidenti wa Uganda bo si tukolera oba kitegeera naye singa tubadde tukimanyi nti balina otukolera nakugamba wano era nkiddamu nti obukulembeze bwa mirundi ebiri obuli mu Kampala wano waliwo gye tuyita technical wing ne bano be tuyita political class. Technical wing yo eyina okukola ekintu kimu to maximize Kampala as a business district and a capital city for Uganda. Yo eyina kutereeza Kampala nga bwe balengera Singapore. Yo technical wing kye eyina okukola wano emyala gitambuza amazzi amaduuka gakola kutandika kulagira ku mpaka bizimbe bisiigibwe tuzoninge businesses tukole ki. Technical wing bye eyina okukola ki akolako tewali batembeyi tewali kiki. Political wing kyeyina okukola kwe kupulaninga nti olunaku lwe bakola kiri ekyokugobawo abatembeyi tujja kuba twabafunidde the best alternative. Political wing kyebadde eyina okukola ki okola kakati political wing bami bo tebakola bo kye bakola bagera technical wing eyisizza ekiragiro bagibuulidde gavumenti yakati yagigaye tukole tuti bone bagamba nti kati tugenda kwekalakaasa tuva wano naye kati ekintu kino bali mu kulimba abantu ekiragiro kigenda otandika okuyisibwa ng'emitenderamu ekiyitidde bano bandibadde balina kye baakola kakati bano bo bazanyira galale abatuuliriza kiba kibanyi. Palamenti ya Uganda etegekebwa mu ngeri nti ababaka abalondebwa bo babeera wansi mu kiyungu nga bafumba tinaye abantu abazze obuzza okulaba bo batuula mu galale bakiyita kibanyi entebe zaabwe zo zibeera waggulu okulaba ku babaka baabwe nga bakola ki nga bateesa. N'olwekyo wabaawo omubaka nga byayogera akimanyi bano banne bamulaba bya kisiru naye eri waggulu abatamanyi nsonga yayogera kye banaakubira mu ngalo bano banne abamuliraani bano abakimanyi balaba obusiru obwedde balaba byayogera temuli kubanga ensonga gyayogerako naye kennyini agimanyi twabaddewo jjo nga gye twogerako neeyita era engeri yokka gy'oyinza ogimalawo agimanyi. Kino kyayimusa okukola ku muzindaalo akolera bali abali mu kibanyi bamukubireko mu ngalo ne mubalooya tukirina era baba bakutendeka bakugamba nti
if the case is terrible, argue the law. If the law cannot save you, argue the facts. If you find that both the law and the facts are not in your favor, just argue. Kakati. For the sake. Kakati awatuuliriza. Fwe mu kooti bakugamba nti omusango gwo bwegubanga ddala ddala ogutunulidde nga mufu. Yeah. Kati woza etteeka. Etteeka bw'olaba nga bw'olikozesa terigenda kuyamba. Abaatutendeka batugamba nti kati woza facts, woza ebyaliwo, woza story nga bweri. Nti naye bw'okizuula nti sitole nga bweri n'amateeka tibikuyambye tebiyinza kukuyamba kati woza buwoza. Kakati ffe tusobola okuwoza obuwoza kiraya nti wona agamba nti omusajja talina kye yaleseeyo naye omulamuzi kireka yalidde. Kakati bye byowulira omusango gumumezze Mulamuzi. so n'olwekyo abakulembeze abali mu Kampala abalondebwa bo bawoza buwoza era bwe bamaliza ne bagamba nti omulamuzi yakoze ki yalidde. So nga bambi bandibadde baategeka dda business district yeno. Okay. Abantu baffe ne bamanya naye omuntu okugamba obugambi nti atambula n'aveeka n'ajjira ku bigere n'akwata ekibbo bw'ate kakati sitekansi ekiwambye nedda awo si wootandikira okwogera. Woolina okutandikira okwogera nti omukulembeze gundi ne kanso yagituulamu n'agikubiriza kuba baazi bawe be bazikubiriza. Era etteeka lyabayamba nannyo nga ne kanso gw'okubiriza n'osala nawo n'otakubiriza kusalawo bantu we bayinza kutundira byabwe. Obuyinza ng'obulina. Nti kakati gwe kungobeera ovuga emmotoka ng'odduka ogenda kusomesa mwana ku ssomero kati ate ne wabeerawo abasala nga bo bakutte bye batunda naye bali mu luguudo tolina w'oyita. Ekyo ekintu Katonda takikkiriza kyova olaba ffe ne mu byawandiikibwa Yezu yakwata kibooko n'akubira ddala abantu mu kyaki. Abantu abaddala ddala n'abakuba kibooko. Kaali kabonero bubonero akalaga nti buli kintu kirina kukolebwa we kirina kukolebwa. Mu abatadde bizinesi mu kyaki mugijjeemu mugende gye muyina okutundira bwe mumaliriza wano basinzizaawo Mukama. Oda oba emitendera kintu kirina okubeera mu ggwanga. Banaye muleme tulimba temutuswaza. Ekintu ekyo kifaanaganako n'okuwa omusolo ebyo tebabikubako kalulu. Tebabikubaganyako birowoozo. Kubanga teri ajja kugamba nti abaye nze banaye mbegayiridde ng'agenda agaba bwandi bbiru nti abantu banaye batuggyeko omusolo. Ekyo buli omu tayagala. Ebyo byetteeka erina okubeerawo olwa gavumenti eriwo ebeerewo gw'okuumibwe. Omanyi nti abantu wano olwaleero bazuukuka. Waliwo ekiseera kyenvuga emmotoka ne ndaba ng'obudde kiromu naye n'osanga nga obusubi obusinga butuddemu omupoliisi akutte emmundu ye bw'ati oba omujaasi. Kati abantu baffe abatuwuliza mwino kitegeera nti olw'okuba omusajja oyo atudde n'emmundu eyo talina nagwagikubye n'akeera ku makya n'avaawo ne baleeta omulala asiibewo. Gwe y'ensonga lwaki ovuga emmotoka yo ng'okutte ne miliyoni y'essente mu ngalo n'otuuka eka nga tewali agikugjeeko. Ebyo bye bintu bye tufuna. Kati ebyo tebabikubira kalulu nti mukkirize babikola oba tebabikola. Ebyo babikola bukozi kubanga obyetaaga. Ebyo bye bintu ebisasuza emisolo. Kaakati na bino ebikolebwa nkimanyi abantu abamu baagala nnyo okubeera sentimento era ffenna tuvunaanyizibwa naye kati bw'oba onyiiga nti balina omuntu akayumba ke batutte ate ng'emirimu tewali tandikira gye kikola gwe tokebera nnyo woogudde singa kwetegereza wooseeredde awo ewali ekizibu oterezeewo woba otereeza. So muganda waffe Bahati tusonyiwe naye ogenze ekyo kyo kibi. Agenze ku kino kimukole ddala ayongeremu essaala. Omanyi oyinza okwetega nga lowooza weeteza ate ne weeyanika bwanisi. Naye minisita genti yagenti yabadde ataasa gavumenti. Gavumenti eyo yadde ebadde ki? Awo tewabaddewo mu palamenti awo mulimu gavumenti gy'obataasa weefiira. Awo ye mwami Bahati n'okugitaasa si kibi. But the degree of consultation yeetaagisa. Olina okuba nga oyise mu kyano y'ekintu ekyo mwe kyajjira. Sisuubira nti ya consulting aba akireeta.
Minister gate waliwo consultation batulamu basatu ngaawo yenno nga siye government manya abantu abamu balowooza nti government kintu kiri awo bubeezi waliwo government etuula kati government yaddala n'esalawo neeyogera ku kiri eky'abantu abaatudde bw'obanga abantu abaatudde nnyo bekinyiga ggwe tewabalabye tosalangawo mangu gwekimanyi nti kati waliwo ebintu ebitambula waliwo abantu abalowooleza eggwanga mwami Kkungu ku byenfuna nga basula tebeebase naye nga tebalina mirimu gyankalakkalira mu kukulembera ggwanga nga bateeka ne workshops ez'amaanyi ne bafuna ebirowoozo ne badvisinga Bank of Uganda ne bakola ki ne babayita ne babasamoninga ebyensi tebimanyi kati ffe tufunye omukisa tubimanyi kubanga mubimu kati tuyitibwa muganda wange kyofa oyo ayitibwa kyovala ndi tuseka kubanga ebigenda mu maaso mu kupulaningira eggwanga abantu ababimanyi batono n'olwekyo ovaayo buvigwe n'ogamba nti kino nedda ensi kati etambulira ku bwongo si ku peva kakati ye Bahati yakubye bukubi government peva Bahati yakoze kuba government peva yakubye government peva naye kati ogumulamwa tegukyayinza kubeerawo mu Uganda yetaaga ejjewo ekyejo. Well, Honorable Chofa oli live ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8. Amina mugamba mche muganda wange ali Honorable Mbidde akulaba oyo ye senior wange ye president wange kagomanye we makerere agambye kwakala nnyo president yali yakola ho katali ninde eso ondabire nnyo era mumpulisize n'ebyo byayitamu ebiseera ebyo mukwano gwange by the way 100%. Okay. Naye ensonga gye muliko nsonga ntuufu nnyo. Honorable muli mukubagana Minister Bahati. Tukubagana. Kyani kya Bahati kyani kya magezi. Legally. Sagala na kanso abyongereyo kuba legally. Tuizo okukozinga government okuluzinga sente ate abantu babikiruzinga mu bintu by'ekisaago. Yeah. Naye nga baaliwo meeting awo yatuula twali tugenda na mpigi eyo nenkubirako omuntu omu by the honorable magezi. Nebuka tugenda mpigi kugulawo kataluulibwa nti antikirira nina byemmaliriza wano nze yaŋŋamba by'e Rwanda simanya sayininga MOU konze kale kumbe batudde abantu basatu ne bazuuka kati tukikubewo ono nga bw'obimanyi najja konze gundi sokolekeze champion wa temwakikiriziganyako mu kabineti akyali kya meeting y'abantu basatu baminisita basatu abo nga n'ensonga gye bakulembeza bamenye ekkanisa ssatu erubirizi simanyi nayo situukangayo kozi olubirizi tali mu Buganda mu Kampala n'emiriraano nze ekyaffe kyayita bannaffe ne bajja nga batukoppa ne bakyagala era ne bazannyo meeya w'Embalala abasajja b'Embalala bajja ne babenchmarkinga n'okubenchmarkinga ne babuuza mukikola muti tukikole tutya n'abeehoyima ne tubabuulira ne baddayo bakola weeks 2 ne mu enforcinga njagala nkubulire bwana Kkungu ng'oggyeko downtown oba central business wansi Kampala sinaddamu ku enforcinga kintu kyonna abantu bebejjirawo ebintu byabwe. People have appreciated enteekateeka eno. Yes, Kabalod have not even reached there. Okay. Naye bagikiriinize kati bwe yakireta nimwamubuulizawo what the hell era namugambira what the hell are you talking about? Mbwa mu saving government koze ebadde yaka ebadde kugisavinga mbukubanga Ssemujjunganda abuuzizza ekibuuzo do I need to respond to every question ejja mu parliament? I can't respond to every dog which barks nga ntambula. Sirika ne mugamba mukwano ebyo nno byogize kakati oyitiridde one tamanyi yatuwa order. You're implementing a presidential directive. Yeah. Because walizeeye wannanyiniyo kuba oli yatudirectinga n'agamba prime minister please watch over. Yeah. Noddaye ne wa prime minister ate ne speaker yamugamba nti who are you? Oyogera ng'ani? Prime minister akinakimanyiiko. Now the government has kubanga waki tuleeta prime minister ati ne bw'oba ogenda kusuuwinga obeera weekwata nti the lead of government business yayogera now government spoke
Dr. Chris owa the information minister bwe yafuluma yagamba hazi nadojize bannamawulire nga sina kyabagamba because the prime minister has not spoken. So kya bahati ng'omuntu. Normally fulirwe tuge neno yoka enforcement prime minister amala tutuuza she got a directive natutuulizaawo nakamere Kampala mutandike. Era ffe kyetukola tumuga prime minister bino bibyo. Okay. Kakati so of course tetwalowooza ne tugamba no good enough tazerwako 5 mu nnyako femu ogusula gokuwa empoza katudde yewa omukulu ate tubyogereko mu cabinet. Tebyogerwa byabaddeyo naye gwe kyoba omanya ate nalabye mu bisomola kyabadde kikambwe olugambo ne musomola nene tukanya kofe trade order inogina maaso era omuntu ene wabeerawo any alteration yonna anything prime minister must communicate. Okay. Era kati eri directly coordinated by the prime minister. All right. Ne minister wa Kampala local government trade tulabe nti ensi ekola ki etambula and everyone was appreciative. Ekyasinza okutulumanga n'abatrade bennyini omukulu wa trade yamubuuza honorable Mwebesa gwe mbuulira gwe biwa bijja wadi yakwadde obuyinza because me a state minister ne bwenkola ekintu mukama wange yakikola ki yabampadde obuyinza obwo ekyokuligola bansayininga ku statement yonna era n'olwaleero egeeza olwakisize bweti koza maama sayininga wano ekyokubiri Paul kusawo oli oba ngende koya kangende koza because buli muntu olina okumanya wookoma kituufu nnyo buli muntu olina okumanya yenge good enough ekyo ffe twakigyewo ne tugamba nedda abantu katugende mu maaso n'okukola emirimu gyaffe bo bwe babeera n'ebisi bateeseganye. Era kyovulaba ne kumagezi abadde alina okudduka agamba abantu bikyagenda mu maaso anaabirawo ekyetaagisa era ne tugamba local government yongera okulungamya abantu bo kuba Kampala byo birungi naye ebeera ebiki ebizibu. So katugenda tambula naye waliwo ekintu awo kansombidde kyayogedde omanyi tuli mu budde akagambo keŋŋambye enkola mpoomye naluga yagwera jjuuka amayuuni edda mu Buganda ng'okugoya buno obuyuni babuyitanga obukopa tekisoboka ne olw'okuba yetalaga nnyo n'abusota kati abamu bankole empoki kubanga baagala okweteekayo nze njogedde ate oluusi munnange otomera weŋŋambira abantu mukkakkane bwe banaku obwa minisita nga kansombidde wadde ayogera bajja bukuwa bwebaba tebabukuweeko kita sino tedwoda honorable tweyanziza omubaka wa Nakaseke Central mulonde ssebo era nagambanga abantu b'e Nakaseke ti puliizi akalusi kakufa kuuma mirembe. Ne radio 4 teddanga mukukyaza okuva wangula obubaka simanyi lwaki nzijja ndowooza oba enkyalu akumeka ye enkyalu olunaku lw'olwokusatu ssebo ye ndowooza toneetaage kanzijja tukikube ampuliriza minisita mujja kumweyongeza enkya ku radio ate entebe yange eyo gamba mbidda gitulemu bulungi emisinde gya Geno MK emyaka 5 gavumenti yaweddeyo security amagye police baweddeyo abali kugamba parliament yaweddeyo buli muntu yenna yabadde wali eggwanga kiki ekintu kiri kiriya kimu si kituufu nti misinde businde tejabadde misinde businde gyabadde misinde naye si kyokka ffe mbuka tuli kitulina kye bayita akabonero akalabika akalaga enneema etalabika. So emisinde kabadde kabonero akalabika akalaga enneema etalabika enneema etalabika ye yabaddewa kwabaddeko run for hope run for charity kati ensonga zabadde bbiri charity nga waliwo abalina okuyambibwa fe abazze okudduka tudduke tuweeyo ssente tukole ki ku lwabo abalina obwetaavu. That is a response mechanism by a leader or
in the name of the leader. Ekyokubiri, hope ki eyo. Ekyokusatu abakitegese baani. Patriotic League of Uganda. Okitegeera? Abantu baffe abatuwuliriza n'abatulaba. Kiri eri ggwe gwosobola okugaana okulaba enneema etalabika. Naye these are all signals. Waliwo mu bitabo ebyawandiikibwa ekigambo naye sikijjukira bulungi mene teke ufasini. Omukono gwajja ne guwandiika ekigambo ku kisenge. Ndowooza kitabo kyali mu Danieri. Naye omanyize nanyumirwamu ate nze bigambo ebyo biri mu lulimi olutategerekeka. Omukono gwajja ne guwandiika ekigambo ku kisenge. Mene teke ufasini. Omukono gwawandiika nga gulaga nti enkomerere naatera okola ki. Buli ddakiika njagala emisinde egyo mugirabe nga akabonero akalabika. Akalaga enneema etakola ki? Etalabika. That was the transitional run. Kubaavu from poverty to wealth. Kati oli bw'agamba nti gino misinde gw'osuubira ow'ekinaana okujja ajegattemu. Nedda. Kakati kitegeeza abazze okudduka be balina solution ku bantu abaavu. Emisinde gyabadde transitional. Gyabadde transition. Kubaavu yabayambye ku transiting okugenda mu bugagga. Kubanga gyalonkinze okubanga tutandika okuvujjirira n'okusitula abo ababonaabona. Through charity. Ku bannabyabufuzi bwe bateekawo ekintu gwe nga tosobola kikola kitegeeza toyitiddwa. No. Mu mutima gwa transition ku bannabyabufuzi. Transition kitegeeza abavubuka batandise okwekolera ebintu byabwe. Naye gwe wadduse nnyo n'ozina n'amazina. Nze nabadde musanyufu. Nze mbalibwa mu kiti kyabo ababadde balina okudduka. Do you find it okay that literally the entire cabinet nearly yabadde wali? Parliament ng'ekulembeddamu speaker yabadde wali. Mwenye kyabaleese because this is a creed. PLU is not really, it's not a political party. But they want Genome Host to be the next president. It is a creed. Eyo nzikiriza eino musingi ogw'obunnagwanga patriotism. Kati ate ina akabonero k'omukulembeze agikulembedde ye General Muhoozi Kainerugaba. Abaga nti ababadde mu misinde gino badde beenoonyeza byabwe. Selfish interests. Yes, we are selfish on the part of Uganda. By the way, Uganda bwetaafuuka selfish tetugenda kukula. Okay, personal interests. Uganda is made up of persons. Olipo akugamba nti abantu bali milioni 48. These are persons. Mwami kungu sagala muntu addemu kulimba. Omanyi waliwo buno bayita bu adjectives. Teradidos. Kakati ne batandika okulimba. Abanimba be buki. Emese bonaakulamu erinnyo ejja kuwa ssente. Oba bugamba baana bato. Which words are those? What? Teradidos. Obo babugamba baana bato. Oli bwakugamba nti Uganda is made up of 48 million people. Those 48 million people are individual persons. Each individual is counted. Kakati oli bwakugamba selfish mwenonyeza byamwe. And that is what makes us referred to as Uganda. Kyovola bantu tulemeddwa okutereeza ebintu. Kati tolaba kino ekintu ky'ettaka. Ettaka buli ebbanga lyonna lirinaakoma nga buli muntu alina ekisambu kye n'ekisaka ng'akiyita kikye tetugenda kukulaakulana. There must be a radical revolutionary amendment to land laws in Uganda. I mean yali akikoze mu 1975 wrongly bit but it has to be readdressed. Bwe bakulaga map of Uganda eyo ttaka
kati goyinza togandi okulembera map eyo nga toyina taxi liryo. No kuba nettaka. It must belong to government in order to plan it well. Abalina private babawemu sente reparation. Government eritwale erikuze. Etandika okusalawo nti wano bw'oba tozimba myalire 3 tozimbawo. Ngabo kiri Ethiopia. Bakwate ekisenyi bakyere kyonna bazimbe emyaliro 15 buli abaddewo ne kapoloti aleete kalisitike bamugambe gwe gwoli ku namba 12 nga nyumba ye kapa bakamuwe. Timiteri we are playing. Eggwanga terigenda kukula okujjako nga waliwo omukulembeze azze ne tusooka tuwummuzaamu ku democracy okumala emyaka 2 ne tulyoka tumuta ng'abantu bamanyi nti n'obululu tutuuka okubuta nga bubalibwa na online. Honorable Mbidde. Mbadde n'omuntu omunnabyabufuzi w'amaanyi nnyo leero. That's why I'm even scratching my head. Nanga nti abagenze ku misinde balowooza nti General Muhoozi yalina list yaba n'abeera mu gavumenti eddako mu bifo ebyenjawulo either mu cabinet oba mu bifo ebirala ebyenkizo. Kakati mbu babadde balina okulwana okulaga nti sebo tuli naawe nga beeteekerateekera gavumenti ejja. Kati what is wrong with that? Kati gwe mbuulira oyo yennyini ye yali ayasenku abantu abatanda bagenda mu ssomero bamuwa obukulu. Kati yayagala ate abaagala ono yasoma abawa obukulu bo balemena kudduka. Chichichi wamikungu tubeere omanyi problem nti abantu bayiga obutogera mazima. Goyinza okuddeeka n'okomawo ne mu kibuga nga mu kirowoozo kyo mutwe gwo otaddemu nti General Muhoozi talina kakwate ku gavumenti ejja. Akalina. Ate oba yagenda okuddako. Kati ye tayagala kuzimba matafaali gaayo. Yagenda okuddako. General Muhoozi n'aviirako. Mwami Museveni waviirako. General Muhoozi ng'akwata. So kyogamba baja ajja kugwa bugwi. Ngalina ze talikulembera. Ndinaafuuka lya nsikirano honorable. Kuva ku taata nedda ku mwana. Addako mu kulondebwa. Omuntu yenna akkirizibwa okulondebwa. In fact kiba kibi. Ate abantu edda waliwo constitution ya Algeria 1978 eyalinga egamba nti gwe okulonda ku bwa president either gwe oba bazaddebo oba bajjajjaabo mu lutalo lwe twayina gye bayita revolutionary war balina okubanga baali ku ludda lwaffe wano. Akakawaayiro nga baakaleese tekabeera tekayina ng'oyagala kugaana nti omuntu tajja kukulembera ggwanga lino olw'okuba ani amuzaala. If it becomes a DNA affair golooza ate kikoma kuba pulezidenti ne ku bifo ebirala anti kiba kirina okuba polisi. Omubaka wa palamenti abeera omu mu lujja temuliddamu kufuna kansala abeera omu mu lujja. We must begin to appreciate. Will you support him? Of course. Because you are now supporting his father, so you are also planning to support. Ate ye ekimumpagiza si lwakuba mpagira taata we ye tuyina nimuyinako obuwagizi obw'enjawulo n'okusinga taata. So n'olwekyo ebyo taata we ye muwagidde yoono ne bwakola ekibiina ebyange binambirekawo nembeera mu ekyo kubanga mmanyi kapasite ye to change Uganda. Amanyi ndi neggwanga lino mwami kungulina. So General mu MK ye Joshua agenda okutwala Uganda mu sense of Moses nga agitadde agenda gitwala. Manyi that me tell you president wa Uganda alina byakoze naye okusinga abadde mu rimu ya security stability. Ye bwe yajja yabuuza what is the problem of Uganda. Abakulembeze nga afuze nnyo emyaka agenze mu 10. Nze yali obadde Dr. Obote amini yakulukutako mwenda abantu bavaako kuzidita embeera eriwo eti abantu kitta bantu ye n'amanya nti management of the army is key. What is the problem with the army that conducts coups all the time? Tebabateeka mu bintu nga bikolebwa n'abawa ne parliamentary slots nga listening posts ne bajja nga bakola ebintu. Now in terms of liberty and stability akikoze. Now kakati ate ku regime eno gye tuyina ya AI kati twetaaga ate tukendeeze ku mirembe abantu gye bayina. Ono General Muhoozi nakugamba nti n'abamu kubamuwagira tebaagala ataafuuke president. Temutulete dictator. Anti kati gwe twetaaga for some time.
ndo tumwetaaga for some time. Let me tell you mwami Kungu, waliwo amawanga agasaanawo olw'emirembe egyali gireeteddwa ekyejo erisukkiridde. Rwanda yasaanawo mu 94 lwakuba abantu bakkirizibwa okwogera bye baagala ku leediyo. Tuli gwolaba n'ennyindo bw'eti ako kanyenye enkule katte batta abantu kakadde kalamba buli kizimbe ne kigwa ku ttaka kati yaddizibwawo bupya from scratch. Wano bino bye tulimu wano omuntu asobola okwogera ebigambo 12 petrol station zonna ne zijja omuliro buli kimu ne kijja kubanga tuyina ekyejo. Abantu babbi eddagala lyonna malwaliro tebiriimu bena ate balina obuyinza buyitirivu. Kakati ebyo ebintu birina kusooka kuggibwawokko. Bwe bagenda mu bululu bwennyini ne babubba ne bagula abantu ne babatta. You cannot run a country on premises of vote rigging, fraud, corruption, theft na buli kimu ng'abantu babonaabona. Wateekeddwa okugyawo obukulembeze nga tayagala kweguya muntu anamuwa kalulu for some time. Kibooko evuge etandikira kuba n'abamuleese. Fera bamulekedde buli muntu ateeke ebibye ku mmeeza wabijjawa. Mbidde bw'oba oyina ebizimbe nga tosobola kunnyonnyola gye wajja ssente tuyingire basement. Bw'atyo bwe tugenda okufuna eggwanga in a record period of 15 years erigenda okusanyusa abaana baffe nga tetukyaddukira malwaliro malala abaana babajjanjabira wano. Okay. Ebyo tobikubako kalulu ekyo ekirowoozo kibeera bubeezi right or wrong tetwagalako kalulu. Thank you. Radio 4, Radio 7 ne Radio 8. Onkakasoke yajja. Mwami 7 waviirako nakwata atereza eggwanga. Bino bisooka biveewo. Kenya waliwo Ruto yabagamba nti ndeeta Singapore. Naye Singapore yasooka kugyawo nguzi. Kakati bw'oba toggyewo nguzi toyinza kubanga ogenda Singapore. Era abatundizi b'ebyobufuzi ne bamugamba naye lino si ly'ekkubo okutta eddala. Akati ekkubo lya Singapore ettuufu kifaalu. Tusooke tuggyewo ebyejo eggwanga likule tugende mu maaso. Ebbago lituyogerako wano lya sovereignty. Bwe twogerera buli muntu yenna gosobola okulowooza akalikubyemu ebituli okuggyako abantu babiri. Honorable Yusuf Nsibambi ne gavumenti ya Uganda. Bo be balisuusuuta n'okuliwaanawaana. Honorable Nsibambi omanyi yansomesaako waliwo pepa gyeyatusomesa corporate governance Makerere ng'omusomesa w'amateeka. Naye nze neewuunya omuntu yenna asobola okuwagira etteeka eryo. Nze mwewuunya. Njagala nyampe ebintu bino wammanga. Ekisooka lizze kukola ki ekitabadde na tteeka likikolako? Tulina amateeka agakugira okuyingiza ensimbi ezitaliiko makubo gategeerekeka gateekawo n'ekitongole ekya FIA eriteekawo eriri. Tulina amateeka agakola ku bumenyi bw'amateeka mu buli kintu. Kutaddewo Public Order Management Act bwiri. Bw'obanga byoyogedde bikontana n'ebyomulamwa ogutambulira mu mirembe, freedom of expression ogwekola ki? Tutaddewo lino etteeka naffe ffennyini balooya nakugamba wano nga tulisomesa naffe ligenda tukugira okukola emirimu gyaffe. Kubanga kampani bwejjanga under the principle of foreign direct investment ezo interests ziba zaabali abatali bannayuganda completely baba bazze wano kufuna profits. Kati nze munnamateeka abawolereza against government of Uganda in case ate no okuwoza si kiryokke kubanga bamala kufuna misango. Naye tuyina kye tuyita compliance services nga bannamateeka. Nze kyembazi zange byekisinga okukola nsobola okutuuza kampani eyo wano nenjirambika mu buli tteeka lyonna nga bwe lirina okutambula. Compliance kampani eyinza okujja wano ng'erina kampuni gyeyagala okutwala okwegattako maja oba okutwala acquisition. Mergers and acquisitions tuli proficient mu ebyo mu kyembazi zaffe.
ebyo byonna tetukkirizibwa. We cannot be consulting advocates for a foreign company. Wow. Ndi vice president wa Africa Justice Group. Kakati Africa Justice Group eyo law firms ziri mu Africa. President waffe ye Pierre Olumumba ze mumyuka. Tetukkirizibwa ng'etteeka lino liyise bingi be tutagenda kukkirizibwa kukolera kampani ezo. Why? Eyaleese etteeka lino ayagala ki? Amanyi sente ze tujja mu FDI. Amanyi sente ze tujja mu diaspora. Kwa muna Uganda webweru ofuuse foreign. Over 2.5 billion US dollars. Noyagala ozizikize. Ayagala gavumenti eno eya candidate nze gwe nawagidde. Aba ayagala ddala ekole. So kigendera kibi. Oyo mulwanyi, oyo muyeekera ayitaka bamukwata. Eyaleese baguli. Ndabi governor banka ya Uganda leero nga akubye bituli mu kino ekintu. Oyo yalireese bamunoonyerezeeko. Kuba terituyamba. I cannot koto before such a law. You can't. I cannot. You have governor of Governor Bank of Uganda. You have World Bank Group. Olina abayive makerere. Oyina abasawo. Oyina ebitongole bya nakyewa. Oyina bannaddiini. Oyina literally buli muntu yenna kino kyetaaga kukwata kuzingibwa kikasuba mu kasasiro. Kati what comes first, Mr. Kungu? Is it poverty or help? Omanyi waliwo omuntu gwe bagenda okujja okuyamba wano kyekireeta obwavu oba basanga waliwo obwavu ne bajja kuyamba kujjawo obwavu. Kati atolwanyisa bali abazze. So yagala obwavu gende maaso. Gende maaso batutawanyiza obwavu kubanga bambi bakapere aba balese etteeka tebamanyi bakapere. Mwami Kungu tubaddeko n'ebintu bye tufunye wano. Operation Wealth Creation eyo giraba. Of course kati obuzibu nti ekulemberwa abantu abatali mu byabufuzi. So tebeerabisa. Tebalaga bye bakoze. Nga bakulemberwa genocide tebabikola tebabiraga. Naye resilience ya Uganda shilling to $1 tugikuumye for over 5 years lwa intervention za Operation Wealth Creation. Kati bayingira industry. Omusajja oyo tulina we twabadde n'araising ekibuuzo ng'ayagala bakuguba mubuulire. Did the privatization increase productivity? Kati bakafulu bali mu kusima banoonyereza bamuddemu. Singa kijja mu negative asalewo ekirala. Singa kijja mu positive tuongereyo. Obwongo obutakulwa bwe butyo. Bana Uganda bano naddala babeera ku social media tebabifaako tebabimanyi. Kwa ku social media kyangu okweyita professor okumala emyezi 3 ogwokuna ne bakwanjula ku mukolo ndi oli professor oyo takyagenda ku ssomero. No nayo ki ate nga already gwe byono nayo Mwami Kungu bagenda kuyita dokita mu bbanga eritali lyawala naye ogenda kusangayo dokita wano wa TikTok. Akusekerere gwe ne Jambo Adam twagala General Muhoza Jafuge muzakoye nze Nteze Fabius Kibijjo Kakumiro District. Akungwe bali kwereza ono ex border board kome kubizinga fe kwe tulituuliriza. Kungu bali kuwereza mukulu mbidde mutumiddeko nzagaba Asaf Muna DP owensonga. Kali sigenda kuongera kundoza kasi sembe kali tulaba bena kiza. Sebo. Ono isabire. Osenza isabire. Amazima gakawa. Bulijjo mbidayigana leero ngiza. Esimbu ekyo bwekoze bane tetujja kuongera kakadde kafute katusobozeseza. Adam Kungu, thanks for the presentation. I'm Enoch from Boyogiri. I'm asking doctor to clarify more on the law concerning government evaluation of people's property and how long it takes to expire. Thank you. That will be a whole topic at some other point. Dr. Muna, tusibula abantu. Nakadde kaweddeyo. N'olwekyo abantu baffe kye balina okutegeera. Tulina okumanya ensi esobola kukula
ngivuddemu ekyejo. Ekyejo tekikuza nsi. Ekyejo omuntu asobola okukola anything nga bw'ayagala. Nga bw'ayagala. Kasitaba nga takugiddwa. Okay. Uganda erina kutambula nga bw'erina okutambula. Ekifuula omuntu nti you have taken power. Kwe kuba n'obuyinza obusalawo ebintu. Abantu baffe obuyinza mwabadde nabwo paka ku lunaku lw'okulonda. Kati mwabukwasizza abantu abagenda obukozesa. Kasita banaamala okulayira. Kiri kye bayita all power belongs to the people. Kati kyakomye temusigala nga mubukozesa. Mwabugabye. Bwabavuddeko. Kyetuva tubabuulira ebbanga lyonna nti mugenda bugaba mutya. Okay. Era kye kitukayanya n'omuntu azanyira ku process y'okugaba obuyinza. Saawa eno mwabugabye era njagala okubakakasa ndi be mwamuwadde be bagenda obukozesa. Naye kino ekyeteeka eryo nedda. Mwebale nnyo Honorable Dr. Fred Mukasambidde butibadde olunaku olwaleero. Mwebale abatugoberedde. Nze ngenze ku NBS TV. Nina omusajja bamuyita John Mosira mwaka wa Parliament wa Bubulo East. Nina Mwami Frank Gashumba ava mu Council for Bavandimwe. Nina Tedros Sekikubo Mbaka wa Remiyaga kosa ne Charles Romshana kwongera okutematema n'okugayagaya mu nsonga. Lunaku lwaleero ssaawa 4 NBS TV yengenze katukwatagane. Encha programs zaffe zijagenda maaso wano ko Radio 4 n'emikutu emirala. Akume jambo.